empaka zino eziwemmense obukadde bwa Senior Uganda bwedda 40 zakwata bama bazannyo okuva e Rwanda omuli Claude Gasigwa, Mbaraka Harerimana, Eric Ntawuhigana, Damesen Munyaneza n'abalala. Ssentebe w'ekibiina ekifuga tennis mu Uganda Cedric Babu ategeeza nti omuwendo gw'abazannyi abana beewandiisizza gwa kumanyika olunaku lw'enkya nga baggalawo okuwandiisa. Bw'obulu mpaka zino ezeesungibwa bwakwatibwa ku Lwokutaano wiiki eno ng'abazannyi ba Uganda ab'amannya bakuzeetabamu nga bakamala okuva mu mpaka eza best of the best. Mugabe ne Olinga balaze we bayimiridde mpaka zino nga Mugabe abadde akamala okuwangula Olinga mpaka ezakaggwa. Agenda kunyuma era mwenna abaagala okulaba ate n'abaagala okundaba nga nzanya mu Kampala Club. Tulina abazannyi bangi kuva Rwanda, Burundi, Uganda ne Kenya. So egenda tuwa challenge y'amaanyi. Obukadde bw'eddala 20 bwe busiddwa mu birabo era ng'omuwanguzi mu basajja bazannyi omu wakufuna obukadde bwa Uganda 2.5 ate mu bakazi 75. Wabula olw'obukulu bw'empaka zino abawanguzi b'ensimbi batandikira ku luzannya lwa quarter finals nga muno muzingiramu abazannya ababiri omuli abasajja n'abakazi saako enzannya z'ekintabuli. Kitunzi wa Casolite Timothy Kayonda ategeezezza nga ku mulundi guno bw'asubira empaka okubeera ku mutindo gwa waggulu olw'abazannyi ab'amannya abazirimu. James Manja, WSTV, Kampala.